Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Atugere mutabbizi badda. Nyabo oli otya? Bulungi bisakadi oli otya? Je ndi obulamu bugamba ki? Obulamu sito wandi wadde naye bisakadi embeera gye ntyamu. Olina embeera gy'oyitamu. Sooka ombuulira amannya go. Bulijjo nsaba naye ngamba bisakadi mayinza okuba nga alina abantu bangi. Era munaye mbadde bbize nnyo naye olunaku we lutuuse ne ngamba nti nina okukubira. Bisakadi bateeze mbawuliriza nnyo mbaagala tewali kingira ku stress nammwe banna. Bambi tweyanziza amannya bakuyitaani. Bantu Nabwire Janet. Nabwire Janet. Nabwire mpozi mubaba ki? Abasaamya. Abasaamya mbuuza mutya? Wangi? Abasaamya mbuuza mutya? Oliyo otye? Kati nze ne nkuddamu ntya? Ndiyo. Kale oliyo otye? Ndiyo. Kale Nabwire njagala tuyitayite mu bwangu olw'obudde. Buzibu ki bw'olina? Mr. Kadima nagenda abazadde bange. Nga ndi mu senior series. Ne basalawo banfunire omusajja ng'alina akasente nali mbeera ne anti wange mama obeera na saidi z'emityana. Kati nali mbeera eyo Mbale n'esenga kati waliwo omusajja eyajja mugisu n'ansiima. Kati bwe yansiba yajja. Omusajja yajja wa? Myaka nga 17 awo. Omusajja yajja wa? Yajja mityana? No, nali Mbale wa. Wali Mbale gye okay yali weeyo naye tereera mukko w'oli empewo nnyingi. Kakati Nabwire njagala tonvuga speed nyingi. Mama wali mityana? Mama wange ali mityana ne taata. Ne taata ali mityana? Bonna bagisu? Bo taata musaamya mama omudaama. Kakati ono omusajja yajja Embaali yakusanga wa anti wo? Nasanga wa anti wange gye twali tusomera. Okay. Kati nanjagala bwe yanjagala kale nze tayi obitere nalisi omusajja yange obaye na boyfriend byenkwana biki kati anti bwe yangamba omusajja wuuyo tagaana namwagala mirembe. Kati engeri gye baayagala nnyo akasente k'omusajja yali abasibiza ne bwatasoma biki nze. Omusajja yalina emyaka emeka? Bwebawulira ekyo ne bagamba tufunye ono. Yalina emyaka emeka omusajja? Omusajja yali mukulu Uncle Kadima yalina emyaka 17 ng'alinga mwaka. Bw'amulaba wamwagala? Kati nga anti wange bwe yantuuza nanjogeeramu nandiiramu ne ngamba kamukola ki? Kamwagala? Kamwagala kubanga anti wange nali mbaagala nnyo nga kyayogera kye ŋŋenderako. Kati namala okumukkiriza tatubeera n'omusajja tubeera n'omusajja. Wagenda n'otandika okubeera ewuwe? Awe nali nsoma wakale wayita emyezi ng'ebiri anti n'agamba ebyokusoma biveeko genda obeere n'omusajja ne ŋŋende ew'omusajja naye natuuka ew'omusajja kye yankola. Yakukola ki? Ng'omusajja nkuba buli kaseera yali aleeta ebintu naye singa okujja okwanja n'aleeta ebintu nga bingi naye olwatuuka era omusajja n'atandika okunkuba n'ankuba nga kuba bikulangira. naye ng'engeri nali mujagujagu tandika omusalira amagezi ne ngamba kamanyi ansooke nfuna amagezi kuba nali nsomerako lyali kumpimpi newe yantwala. Kati nga lumu nga nninda yali musuubuzi wa nte nga nninda ng'afuluma ng'agenda nga nange nfuluma nga ngenda ku ssomero gye nali nsomera. Ng'odduka ogenda ku ssomero? Mugamba omanyi omwaka ogujja njagala ntule senior 4 naye nga saagala amanye kubanga gye ndi ku kizibu njagala mpandiike kuba naye njagala nnyo okusoma nga n'ebyo biraba nga ebitetera okusoma. Batuuka kusoma ne ngambako headmaster agamba tiwali buzibu. Nakola registration omwaka ogwaddako. Kati ng'obeerera ddala ku ssomero? Naye omusajja yali ampisawo. Nabwire? Amazima niyo obanga ne mumutuuka mu nsonga gy'esisenga akuyisiza ddala nga nti oba nga mbwa yennyini bw'omugamba sente zange tuja kuzoona obikoze bitya. Nabwire? Kati wagenda ku ssomero nga gy'obeerera ddala? Nalindanga ng'afulumye naye n'ensoma y'ennaku emu bbiri ng'afulumye yakuba bizinesi yagenda n'amala ebbanga. Baza bamaze nange mubala nengenda babeerawo nga ntuula waka. Okay, kakati Nabwire olwa time olw'obudde njagala kati buzibu ki bw'olina? Obuzibu bwe nnina navaayo n'entokayo nenvaayo nga ndi buzibu nga nezinga esatu. Olw'omusajja? Gye nabeeranga kuba kati n'abazadde bangamba
omusajja sidamu kujja nagezaako okubeegayira ne bagaana gamba oba twagala tukuddemu tukuzaale naye omusajja ne ngamba okyowa bwe kityo akiri mu bireke kubanza omusajja yali ampisawo. Wavaayo n'olubuto lw'omusajja? Wange Wavaayo n'olubuto lw'omusajja? Nabeera nalwo ne nduzaala kuzaagala kubijja. Kati omwana omulina? Omwana amulina kati. Alina emyaka emeka? Alina omwaka gumu kitundu. Omwaka gumu kitundu bikyali fresh? Yes. Kati siniyafu wagituulayo? Nga nagituula n'engikola naye lwakuba simanyi oba nayita oba tewayita. Nagikola bukozi naye kala kugikola empapula zibeerewaawo. Olw'embeera gye walimu. Omusajja wagikola olubuto siniyafu? Yes, nagikola ndi lubuto. Bambi nga walaba n'ebizibu ebyo. Kale ekizibu kya maama ne taata? Wange gyembeera. Naye ampisawo buli kaseera abeera nangira kuba nabeera nga ndi lubuto emyezi 3 paka kati wenazaala omwana w'oyo mwaka gumu kitundu. Olina gy'obeera wa muganda wo? Wamwe kimanangira ebigambo nga biki naye nze ngoma. Ani muganda wo? Nedda just mukwano gwange from nowhere. Kati gy'obeera Yes, gyembeera. Gy'obeera n'omwana? Yes. Omwana kitaawe amuwa obuyambi? Ate nga muwaawe namukuba esimu ngamba oba oyagala obuyambi bw'omwana jangu obeere wano kyakujjaawo. Oddeyo ewuwe? Naye sisobola kuddayo kadima mbeerawo nga sirina musajja. Akati nabwire tukole bwe tuti bazadde bo babeera Mitiyana be baani? Omukazi bamuyita Nyakecho Scovia, omusajja bamuyita Okukuchali. Okukuchali babeera bonna? Yes. Babeera sayidi ki Mitiyana? Bali eno sayidi ze Kakindo oba owulirayo. Kati oyagala bakusonyiwa oddeyo mu bazadde? Saagala kuddayo. Kati oyagala ki? Kadi mandala nnyo okuwulira ng'ogaba emirimu. Njagala just onfuneyo omulimu n'oguba gwa $10,000 kadima nkole. N'oguba gwa $10,000? Guba gwa $10,000 kadima kuba ne wendi wano ndi kukaliro kennyini. Embeera si nnungi. Mbeera nkaaba nsiba nkaaba kiro kiramba bansanzeeko nga nfulumye era oteranye oluvaale sometimes otera okuba essimu nga naye layini nagiteeka mu ssimu y'omuntu ajala ngamba baakube nengamba ho kola onsulusaaba nengamba lozalina n'ebisiraani. Okay, tugenda kukola bwe tuti akatumala ofuna amagezi okuva mu bawuliriza then nze nja kukubira tubeeko ne betwogerako ebisinga ku ebyo ku ssimu yange ku layini yange nti omulimu tujja gufuna naye ngenda kukubirako twogere. Kale we bali nnyo. Kadima mayanja ako kabogoza kamukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi. Okay, mujja tuteeseeko tulabe nga bwe kinaaba omuwala muwulidde anoonya mulimu n'ebirala ayinayo kyalina osobola okuntuukirira enamba yange mugina nagibawa netuba nga tumuyamba tumutaasa agamba nti ayagala mulimu embeera nzibu mbadde njagala okulya ku saidi yammwe mugamba mutya oba muyambye mutya mwengamu katulabe mukyala namayanja ne mwami kabogoza mwebale tuweereza ono Semuwemba ku kyokutaso omukyalo oyo ng'alabye naye nyina omulimu ogwa metroni waba asobola okukola asobola okunnoonyaako bamuwa $15,000 mbere bulungi ono asigala Semuwemba ku kyokutaso. Kale Semuwemba ku kyokutaso yaluge nti omulimu agulinayo tusiimidde ddala andooza Semuwemba nja kubanga nkunoonyaako nkwe ennamba y'omuwala ono mbeere nga mukwatagana osobola okuba nga omufunira omulimu ogwo abaguba nga metro $15,000 nga mumpa ekyokulya n'ekyokunywa nsuubira ndi ensonga eba etambula si kyo kabuguza kale kandabe wano omulala onagamba nti kadi mu omuwala omusaasidde nnyo naye ajja kuvuunuka embeera mwali kale webali Saala tusiimye nnyo wangi Haji Kadima webali tuweereza za magezi gempa abaana abawala tebakufoosinga kufumbirwa ng'okyasome okyayagala okusoma oddukiranga mu mateeka ku poliisi ne bakutaasa nze mama naamwe namaliga mukatayisira bulungi Haji Kadima ne namayanja ne kale webale nnyo webalire ddala mama naamwe namaliga mukatale ndoza kansembyeyo Haji ne Hajati Kasule leero kayinza okubaako Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebale kutuweereza manya nze Haji Kasule Rashid ngambira kabuwa nja kusaba omwana oyo addeyo mu bazadde asatingire asinziire eyo naye ng'aleme kubeera ng'abundabunda bw'atyo ng'atalina bazadde Hajati wono nze sigadde ndi Haji Kasule
kadima mukwano balituweereza amanya jati nampanywa ne kabowa nze ngamba omuwala omuntu taba mbije bamuzaala addeyo eka asobole okulaba ng'akiitanya obulamu n'omuzzukulu bajja mukkiriza sigadde jati nampanywa kabowa abo babeera babiri Hajjati ne Haji kale musula bulungi mweraba